naye omwaka gwa 2022 guli mu kubeera nga gutuvuga speed gamazima stories zonna zenna akakola sofa mu January tumutambuddeko ennaku nga 10 na ziizo naye stories ziri mu kubeera nga zijja naye zonna size ziri awo mbu zisanyusa nnyo. Pastor fenna gwe tumanyi obulungi Franklin Mondo Mugisha abangi mumumanyi bulungi nnyo nti ye pastor akyasinze obunene wano mu ggwanga erya Uganda. Si munene mbu munene nga wonogamba Dr. Joseph Chameleone we musajja munene nedda azin munene ddala mbu munene mu size kubanga pastor kyayinza omwenkana mu size. Pastor Mondo munene nga womulaba munene ye nga ye mu size naye amawulire agali mu kubeera nga gasatulating okuva ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero kubanga natandise okubeera nga ngalaba omukyala Nakuya Sala ali mu kubeera bambi nga avuddeyo okubeera nga asaba obuyambi Pastor Mondo. No Pastor Mondo kigambibwa mbu yazaala mu mukyala amanyikiddwa nga Nakuya Sala. Nakuya Sala ne bafunamu obutakkaanya however ng'omwana olwedde waali baamuzaala dda. Pastor Mondo sawa zino tali mu ggwanga lya Uganda kyemmanya ali mu ggwanga lya South Africa. Wano yagenda okubeera nga avaawo actually teyewakana mu kubeera nga avaawo yagamba yadduka budduse okuvaawo mwanene mu ggwanga lya Uganda neera mwoyo covid yo yawedde yes bwe yaddukira. Lwaki yadduka? Waliwo ensasage y'okubeera nti neera ye Catherine Kusaasira n'ebyaliwo waliwo babatwala ne babatwala mu kkomera okulaba nti neera baba interviewing waliwo emisango egyaliwo akavuyo akaliwo neera baali boolekedde okubeera nga agenda kubeera nga asibwa mu kavuyo ka Catherine Kusaasira simanya sente za gundi ate bikyawo waliwo akavuyo akaliwo naye agamba owaayi saizi yange eno tebagisiba ngende okufuluma mu kkomera nga nenkananga SMX nedda kansobole okubeera nga neetawuluzaamuko naye bw'atyo n'adduka mu ggwanga erya South Africa gyali mu kubeera nga wangaalya. Kati omukyala agamba ono tamuwa buyambi despite the fact ng'ebifaananyi woobiraba n'ogenda ku Facebook page ye musajja pastor ajjudde awedde emirimu neera obukyayi wabeera wakunywa nsuubira anywa bwa mitwalo 6 12 bwa ice cream anunda ku buli eri obw'emitwalo 5 obw'emitwalo 2 gumu kitundu kwegamba musajja wa class engoye zokka zayamba naye ate kibi nnyo okuwulira amawulire agali mu kuba side eno gye yaleka omukyala nti tali mu kubeera nga awabaana buyambi. Bino si byange biva wa mukyala Nakuya Sala gamba tabawa buyambi. On top of that kisinza okubeera nga kimujja ebyo byonna nebigubinde kubanga yalekerawo dde okubeera nga abasupportinga obanga abawo obuyambi olw'obutakkaanya bwe bafuna ye n'omukyala. Naye omukyala agamba nti abaana batuuza okubeera nga badda ku ssomero engeri gye tubadde mu kaseera ka COVID-19 akasente kakekwa talina sente zigenda kubeera nga zizaayo omwana ku ssomero. Agezezzaako nga wasobola okulaba nga banegotiating oba boogerezeganya ne Pastor Mondo nga tebali mu kamera oba nga tebiri ku SMX media banga tebiri mu public naye munnange byonna bigaanyi naye kwe kusalawo okubeera nga avaayo mu lwatu asobola okubeera nga abanja Pastor Mondo akasente atisa alabirira omwana tayagala kubeera ajja omukyala nga amulabirira nedda atisa alabirira omwana amuwerere asobola okubeera nga asoma. Naye wenda kebeddeeko ku page ya Pastor Mondo ekiro ekikesoza olunaku olwaleero yabadde apostinze ng'agamba omulabe simanya wagezaako byonna obukodyo bwonna nga bugaanya ajja tandika okulimba simanya ati ave mu kwegamba post yabadde awo ng'eringa replying ono omukyala naye byonna gye bigenda okubeera nga biggwera wano ku SMX media konna okubeera ng'otega then ebisigadde gwe obindekere. Story yonna ngenda fubanga nsobola okugikutuusaako n'omukyala yennyini updates nga bwe zinaaba zijje nzikutuuseeko wano ku SMX media kubanga ffe tetuleka nsonga awo ng'ehanginga naye nga bagamba ne Bayibuli Qur'an bannange obeera ng'olabirira oba obeera nga ogaba omukisa otandikiranga mu bantu ba mu makaago tosobola gamba mbu naka ngende ndabirire bamulekwa ate nga beewuwo balese bali njalo ba tebakuse osokanga kukusaba mu makaago then nosooka olabirira abalala so nsuubira ate maka ga pastor ba chairman abakulembeze temulina kuggwamu bantu ng'abo kale tugambe n'omukyala akuwaayiriza omwana oba siwuwo kale oba ki ne at least neera wandibadde omuyambanga gwe pastor kale mu kititya bwa pastor n'omulabirira artist n'omuweerera mu mwana kubanga Pastor Mondo zo sente ozirina mullo sente ozirina olinawo ko sente ezimala okubeera ng'olabirira omwana so katusabe busabe updates zonna zigenda okukomawo nga ebintu bisotinze oba nga birungi wano ku SMX media tamana ne banafa abahawo Hadelic Investments abateekamu ensimbi naye nga bagamba finishing y'ennyumba yo bajja sobola okubeera nga bagikolako bulungi oba nnyumba oba mansion oba hotel oba compound nga bakozesa amayinja osobola bakubirako ku namba zaabwe z'essimu ezo n'osobola okubeera nga obafune SMX I sign out.